lunaku tugenda soka tukube yakayimba kamu era nga kino kavudde mu Quick Time Media nga batugamba tebirimu art kagezi Enoch era nga mulimu ne starring oyogiranye nyumira uliro bobaka hati munji kuno mugugu guweuka tebirimu hati munji tugenda kubaka mukoka tukuwulira message abatumanyi Mazima TV tukuleetera gospel wadala ulira opepe yana mazimbu chupa aya opepe na mafuta mbuchupa ntumideko ku Time Media kusibako mwebale kulemera ku Mazima nsigozo n'abakazi ba media mbatumirako bona n'amateeka g'emigugu n'abatukuvu bonna mu Uganda beyatikula Kristo beyatikula maziga obulamu Kristo omwoyo we gemafuta kigambo kye ulira omala kyagambye yamaziga obulamu ye Kristo omwoyo we ulira omala kyagamba bana Kristo kamala byonna sigana ag'obudomola sigana amafuta g'obudomola ensigo si ssente mbu byakoma tugenda kubaka mukoka olw'obudde tugende ku kyatuleese hati munji guno omugugu guweuka era nga nkujjukiza ku Time Media oba ku Time Records esangibwa magere ku kidola Bobi Wine guno omugugu guba muziki gwa Yesu gwokka guweuka mujeje ndabagoye mwena limo lya Yesu kukkiriza bukkiriza hati munji guno omugugu guweuka omwana yayimba akayimba banalokkiriza ewa tata ng'opepeya ofuuka omwana lwokkiriza ewa tata ng'opepeya mbona onateseka mbona onateseka ugo omwana lwokkiriza amini abantu baali batulemye obulokole baali batutamye obulokole nga batulaga nti no olina okuba ng'osiiba kimu kya 10 abanange wala tugambye temuli ati mungi ai gye buliko engeri gy'obwakabaka ejja kuwamba kubanga kyalagulwa mu byawandiikibwa mu kya Daniel buli amana kyatugambye si maanyi na mangi twongera okutumira ku batukuvu bonna bonna kimuli mu Uganda mu Afrika ebweru yonna buli yakkiriza Yesu Kristo n'abalira ku ye yekka ategeera akayimba kano nga batugambye nti yakajja mu Matthew 11:30 mpulira njagala kaddamu nawe olw'obudde tutandikira ku kyatuleese batugambye nga His Only Son TV a Kingdom Film Company yekaleese olunaku lwaleero nkujjukiza gwe atulaba eyakasooka okujja ku Mazima TV teweerabira ku subscribinga ku likinga n'aka notification bell n'okanyiga okufuna movie ezi budaabuda omwoyo gwo ne ziguza eri Yesu Kristo owannamaddala si Yesu Kristo wa kuno si Yesu Kristo wa theology era nga batugamba nti tubo zigamba Yesu mwana wange Katonda yayogera akaseera keekano tulabe eggulu nga ligamba nga Katonda agamba nti nno Jesus akaseera keekano mwana wange genda nga batugamba Richard Stewart film in association with Host Media Productions bebatusako sinema ya leero era nga batugambye nti nno presents balina bye bagenda otwanjulira olunaku lwaleero bamwese Peter Siali Linda Henry bonna bazanye bamwesa Joseph Hunter Janela Oraire bonna bazanye Delan Felician ne Mario Pascal katandika butandisi bakayise in the twinkling of an eye mukutemya kw'eriiso era nga tugambye nti omuwandiisi ye Cousin James Richard Stewart n'omulala oyo gw'olabyawo agamba kaproducing Richard Stewart yes nakano tukalabi tutegere ebyawandiikibwa batulaga ekibuga era nga buli kimu kigenda mu maaso mu mpolampala mu kibuga ekyo tutandiside ku kanisa obulamu bumpi waliwo obusumba agamba tuli mu nnaku za nkomerero mwewale ekibi bannange
Katonda God can come and take Katonda his asobola children okujja home. anytime. God can come and take his Enkomerero people ez'otuuka away. kati asobola okujja n'atwala abantu be. Batulaga ekkanisa ennungi okuzaama. Naye eddoboozi ekiraga bula eddoboozi liva munda omwo. Ng'omusumba badde agamba tebannanga akaseera kaweddewo. Mwenenye muve ku bibi. Mukkirize Yesu Kristo. Enkomerero etuuka mutukule. Alenga kyagamba. Era batuuzizaako emabbali batulaga asoma And Bayibuli. this Ng'eddoboozi kyali is the condemnation era nga Bayibuli tugamba. that light is come Era nga into the batugamba nti world. ekitangaala kizze mu nsi. And men of Era ng'abantu darkness b'ekizikiza rather than bagaanye light ekitangaala because their deeds kubanga are evil. ebikolwa byabwe bibi. Batulaga omuntu asindika omwana akagaali. Mwana muto wa buwere amusindika. Bamutulaga mu mpolampola. Tetumanyi gy'agenda, tetumanyi gy'ava. 2 Timothy Era tugenda tugende 3, mu kitabo ekyo verses 1 era ng'alina to 2. by'annyonnyola ng'omusumba For in the last nga days, kyaliko mu byonna perilous times akaseera shall come. kalituuka For men shall be lovers of their own nti abantu bajja selves, kuba beeyagala bo nga bo ali mu mutima boasters, proud, blasphemers, bajja kuba bavoola era nga bajeemu unthankful, era nga tebeebaza nga bakodo. Kyawandiikibwa mu kitabo kya Timothy ekisooka mu 1 Timothy ekitabo chapter 4 kyawandiikibwa nti mu nnaku ez'oluvannyuma abantu bajja kuba beeyagala, bajja kuba bakodo, bajja kuba tebaagaliza. that there shall come in the last days. Let's go again. We are already living Atugamba in the tuli mu last nnaku za days. luvannyuma And what should we era expect? We are tube seeing begendereza nnyo happening. kuba anytime something can happen. Walking after the Okusinziira ku musomo yabadde nnyola wano kikulaga nti nno ennaku z'oluvannyuma zetuli mu Bayibuli zeeyogerako. Abantu beeyagala bokka, abantu bakodo, abantu tebagaba, abantu tebaagaliza, abantu bajeemu, abantu batuuzizaako emabbali eno. Tulaba abavubuka babiri batambula bawayawayaamu okaawo. Bakulaga nti nno bavubuka bambi emyaka mitotototo eyo. Mu zino ennaku ez'oluvannyuma tewali alimanya ssaawa, tewali alimanya ddakiika wadde katikitiki. Kabeere muntu, kabeere malayika, kabeere malayika okujjako Katonda yekka yamanya akaseera ako. Naye nga muvi etandise batugamba waliwo omuntu abadde ayita Jesus n'amugamba mwana wange ke kaseera, ke kaseera. Batuzaako emabbali nga tulaba ekkubo. Bano abavubuka abadde bajja batambula ababiri batulaga era bakyatambula mpola mpola, balina gye bagenda. Bakulaga nti kadde kakolamu exercise kawungeezi. Era nga Bayibuli etugamba nti nno bali bababiri, omu alirekerebwa, omu alitwalibwa. Abakyala abali bababiri nga balima, omu atwalibwe. Ku kitanda muliko babiri, omu atwalibwe. Tukolemu wali ezowezi, tukolemu wali ezowezi mwana. Kale kataba asooka wali. Bavubuka bato bali mu kajjuzaamu exercise, tulaba asooka wala. Yabambi tiima fene kyamusooka ekyotasuubira bakajjuzajjuzaamu mpolampola. Ne batuzaawo mu kkanisa. Era ng'akikkakkiriza ono omusumba akugamba nti nno tewali amanyi ssaawa, tewali amanyi ddakiika. Tuli malayika, kaba muntu, Yesu ajja kudda. Ng'alinga atugamba nti nno bannange tubeere beegendereza buli kadde kubanga Yesu anytime akomawo. Let us examine our salvation. Bala mwenenye. Era bwe mumala okwenenya buli omu ku mmwe abatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi. Bannange atulaba oba atuwuliriza ku Mazima TV, bw'oba tonnenenya tonnabatizibwa okuggyibwako bibi. Musajja nga yakomyewo kati osigala. Tujja kwongera okuyiga okubatiza okwo kwategeeza ku ki. Tuvudde ku bamafe n'abakajjuza exercise batali ba cowboy. Tuzzeewo omukyala ayina mutabani we basoma Bibiliya. Bambi amuyigiriza ekyawandiikibwa nga Bayibuli weegamba mukuze abaana mu kutya Katonda. Amulaga
agezaako munnyonnyola wawulidde ku by'obutukuvu wawulidde nti bannange abagenda mu ggulu batukuvu mukama katonda addamu sinaza batukuvu zokka oba tonnaba jjukira omukyalo otansa naye ng'alina gy'ava n'omwana ng'alinga ali stressed era nga naye bw'attu ayingidde mu kuŋŋaaniro asindika omwana kagaali ke mpola mpola naye ekkanisa y'emu mwe muli omukyalo oli anyonyola omwana ku butukuvu bano bakajjuza akopya zi pressure up ono Museveni ye mwana nnyombo akuba pressure up asatu ono ali mwana bakajjuza mpola mpola naye nga kyonna kituwa ekyokuyiga nti nno bannange. But it's one thing I do. Forgetting the things which are behind. Waliwo anyonyola munnamugamba waliwo ekintu kimu kyenkola nekyenzikiriza okuleka ebintu ebiri emabega n'okukkiriza ebintu ebiri mu maaso ebyo era nga bwentyo nafuna akabonero okuva eri Katonda nga niyitiddwa ye mwoyo mutukuvu. Anyonyola munnamugamba naye gwe oyo mumanyi era ozembya Bible etuddako mu kkanisa omukyala abadde asomesa omwana ku butukuvu nawe ogamba osa wa luganda kiki olabika nga aweddemu amaanyi kiki ekikusumba okambukereko ku mwana muveeko tonsumbuwa ndeka ndeka nina ebizibu byange ndeka bwegamba oli shuwa toyagala tuwayeemu ku nsonga eyo yonna ekutaganya. Omusajja tategeera aganya okuntegeera aganya okukola kisibitegeera bana nkakkana waliyo Katonda tonyumya bi Katonda byo tonyumya ndeka nesorting ezikakkana oli shuwa toyagala tuwogeremu ndeka bambi n'akomawo Sister Kayaga naye yeekomerawo najje wali omuzzukulu we etuddeyo ku bano ba 28, 29, 30, 31, 32, 33. asosizza eza Museveni bannange 35. 37, 38, 39, 40 akubya pressure ups ana. Right, time's up. Telling you, bro. Nemba nekyakugamba Yesu akomawo essala yonna atajja mu bwangu ddala. Naw okyali mu sitole z'abazungu ezo ziri mu kuŋŋaanyo lyammwe ekyo baabitugamba dda bwetugamba agezako mugamba nti no totengako mmulira njiri namugamba looza nenjiri enjiri wandigifunye eggulo kyabadde kyakukkiriza Yesu Kristo nga tekinnakeererwa kino kya mugaso nnyo bannange. Oli ku saidi ya Katonda otegeeza ki oba ku saidi ya Katonda wegamba oli serious ombuuza You're just accounting so I can beat those weak push-ups. oli serious mufo kyowala pressure ups engenda okuba agenda okuzza amaaso kyera anakye yeekanze ono omubiri gwe oli gukyukiddwa nakyala n'ogwo n'ogukyuse aya baasi katandise kati firimu etandika butandise kati abadde ayogera ku Yesu omubiri gukyuse afunye transformation kyebayita nti baliyambalizibwa emibiri emipya era nga naye ono omukyala abadde mu kkanisa Sister Kayaga abadde anyonyola omuzzukulu bonna bakyuse emibiri Bible ezikaddewo zokka babuuze bagenze akaseera abwekatyo kasita oleke bwe mabega omanya bumanya nti gwoli waggeyeena kubanga Yesu asooka n'ajjawo abakkiriza be baabali bagenze amazima bagenze abano kati Jamalo wadde engulu naye gwe amagezi go gakukakasa nti musajja ayinza okuba ali mu nsawo eyo olaba ajaamu bannange kali bakaseera kantiisa kali bakaseera katukirizibwa ebyawandiikibwa kiri batuleetegwa tannakkiriza kati tukusaba okkiriza Yesu Kristo kati ogiweeko ebibi byo akaseera ako waali bazze oleme kusigala mabega kubanga okkiriza bukkirize ono badde bamugamba omusajja musonyiwe agamba nti njagala kuza omwana wange omwana agenze ne Sister Kayaga agenze bimusobedde ebyawandiikibwa bituukirizibwa bannange era abo amawulire galifuluma ku biseera ebyo oba NTV Kawungeezi litugamba ki oba Bakajja litugamba ki naye ate litugamba tuba tugenze abalisigalawo bali bagamba ki nti kibuna omu yazze n'atwala abantu naye nga ffe tulimanya
ti Yesu yasuubiza ajja kukoma waakima abatukuvu we bokka. Era nga nkujjukiza ti Yesu Kristo ge mazzi g'obulamu. Ensi yonna balonzeeyo omu baliba babiri nitwalako omu. Ono Jamaalo bikyamusobedde tategedde. Era bannange gwalaba ababulizi b'enjiri ey'amazima ne boogerako naawe ti Yesu amaze n'okudda. Tetumanyi essaawa, kiyinza okubeerawo enkya, kiyinza okubeerawo kati nga muntu wakagiraba, naye kyandibadde kyamagezi nnyo wulira ambulance mulago obubenje amakafaanyi oli abadde avuga emmotoka n'agenda eyo accident, abadde pilot n'agenda obwo bubenje, abadde avuga lyato, abadde avuga mmere ku mazzi ezo olya zi boat cruise, kwegamba ne bamutwala. Kati breaking news guys, NTV etandise, Spark bukedde, abali bapasigadde ku nsi bali abamawulire gano n'abali gasoma bonna bali babageyeena kubanga buli asigala yenna. Good afternoon. Breaking news just Waliwo agakagwawo kati. millions of people all over the world have been Abantu bangi balangiddwa okuba nti babuze. We have reports of people Era tulina amawulire ag'abantu ababulawo obubuzi. on social media. Abamu bagamba nti alabika ye rapture. Meanwhile, Era ng'obuvuyo okwekalakaasa kutandise okubeera mu nsi. scared that their end Batandise okutya nti enkomerero etuuse. Whilst we wait on our journalists on the ground to bring us fresh news, Nga stay wetu- with us as nga we wetulinda report more munnamawulire waffe on okutugamba ebisinga wano, katulabe ekiddako. Bannange ezi ambulance ziddusa abantu abadde bavuga bafunye obubenje, abadde bavuga ebidduka bana bagenze bakuzaako ew'omusajja ng'engeri gy'atambulamu ngeri yakunakuwala. Alinga era nga olaba yeebwalabwala alinnyewuwe alinga atalinyawuwe naye nga tulaba nga kale atalinnya alinga anakuwadde tanakuwadde naye nga batulaga nti ennyumba gy'ayingiramu ye musajja mwenyimavu agulawo tagulawo asigadde kirabika naasigadde. Maama ye musumba eyabadde abuulira enjiri nga sineema etandika butandisi, naye byonna abibuulidde asigadde. Bannanga asigadde. Ate kiruma mu mutima okumanya nti ebyawandiikibwa bituukirira nga naawe okimanyi bituukirira nga be babuulira enjiri abamu bo bagenze gw'osigadde. Batulaga nti ne muwala wagenze era muwala we yali akuba ati wa malayika ng'emukibye. Bamuwanga obulabo nti pastor bannange tusiima by'okola. We give you thanks for God our pastor. Ebitiibwa yabawanga papa, daddy, senior bishop, mami, omusumba asigadde. Omusumba asigadde. Kale munnange naali eyagalaba akantu kano weekube mutima. Kubanga Yesu yagamba akebera mitima. Twagala okumanya lwaki ono omusumba abadde abuulira enjiri abadde n'ekkanisa ennene ennyo eyatandise ng'atulaga nti Yesu asobola okukomawo akaseera konna ye asigadde. Kyetugenda okunnyonnyoka okulaga ofiisi y'abapasita, King James Version, NIV, Banjiri, ayina ebitabo bingi ebyawandiikibwa, ebimu ebyawandiikibwa okakasa ensi. After this 40 years, I really thought Naye oluvannyuma lw'emyaka 8 nalowooza nti nno nina right after 40 years, okugenda mu ggulu. and I have been left Amazima behind oluvannyuma lw'emyaka 4 nga mbuulira njiri nendekwa emabega as an evangelist, ntambudde ensi zonna ng'omubuulizi w'enjiri, preaching the Bible. nkoze zi crusade I nga fed mbuulira people Bayibuli with the word ne of ndiisa abantu God. bona ekigambo kyo. Oh, Naye mazima nondeka I did many things nkoze ebintu bingi nnyo in the name of the mu linnya lya Yesu. I did Bible studies. Nsomesezza Bible studies.
I even prayed for people who are sick nasabira n'abalwadde ne bawona and they can be healed era baawona in the name mu of linnya lya Jesus. Yesu. And yet here I Naye am. amazima ndekeddwa emabega, I've been left behind. ndekeddwa emabega. Oh my Ayi God. Mukama Katonda wange, Have mercy upon me. nsaasira. Kiba tekikola Forgive me for my awo sin. tebasaasira, awo tebasonyiwa. Forgive me for whatever I was Nsonyiwa doing ebibi that byange was kasita wrong. osigala. N'afukamira ku mavivi bambi mbwetowaze obw'ekitalo bwe yandikoze nga Yesu tannajja. Lord, Katonda have mercy upon me. nsaasira, Receive me, Lord Jesus. ntwala Yesu, I am sorry. nsonyiwa, Forgive me for my nsonyiwa wrongdoing. ensobi zange, Forgive me for misrepresenting nsonyiwa you. obutakulipresentinga mu bujjuvu. I know you are God of a second Mmanyi oli chance. Katonda wa sekendi chance. Wa Plead for a second chance, my nsaba omukisa ogwokubiri mercy upon me. bambi. Time, Lord Jesus. Lord, kwatibwa ekisa. I know it will not be easy, but I know it is possible. Mmanyi Lord tekigenda kuba Jesus. kyanga naye mmanyi kisoboka. In Jesus' name. Nnya ya Yesu. Amen. Amen. Kasita osigala bannange, I know thy works, and that thou art mmanyi neither ebikolwa byo. nor Oli hot. toli I munnyogovu, would thou wert toyokya. cold or hot. oli So awo. then, because thou art lukewarm, Yesu yamuddamu ng'amugamba nti nno mmanyi ebikolwa byo, tonnyogoga toyokya, oli lukuwamu, oli double-sided, oyagala ensi, oyagala nze. Kati Yesu amugamba tewali second chance. Nze abantu abatasalawo, leero ali wange, enkya yali eri, anjagala ayagala ensi. Kino kyawandiikibwa kiri mu kubikulirwa nti nno tolina kuba lukuwaamu, olina kusalawo oli ku sayidi ki. Oyagala ensi, oyagala Yesu. Oyagala obwenzi, oyagala Yesu. Oyagala ebyamateeka, oyagala Yesu. Yesu amugamba nti nno abo as many as I love, bangi I rebuke bangi benjagala and lamba chasten. nenya. Be zealous therefore. Kati and bakulaga repent. abantu ku nsi kuno abali double-sided, abatabuguma, abatayokya, abatanyogoga, n'omukyalo no bato waali. Naye nga Yesu akugambye nti n'abantu abo kyawandiikibwa nti ndibafujja, I will speak them out of my mouth. Era nga batugamba tewali n'omu amanyi lunaku oba ssaawa. N'olwekyo tubeere beerinda nga bwe tusaba, nga bwe tulinda. Bannange, era nga special thanks New Hope Church of the Nazarene, Pastor Michael, era nga Richard yobamu ku bakawandiise era direkta waako ow'oku ntikko. Bannange ba screenplay ababadde Latayo Sinclair Brown kawedde, tukukubiriza okutukula okukkiriza Yesu Kristo najjoli, mukkirize ofuna obulamu obutaggwaawo. Akawungezi ka leero tokalubya mutima gwo, tokalubya nsonga zo. Asobola okudda, oli mu bivvulu, oli mu eno, oli mu bino, oli mu biri. Salawo kimu nti Yesu nkwewadde, I surrender my life to you. Ye abikole, omugugu ge teguzitowa. Mazima TV, buli muntu yenna akulaga ekirala nga si Yesu wa sitaani. Haleluya. Muwulira kayimba kano musibe ndwesunga olunaku lwetulibeerayo. Mazima ndwesunga ng'olutalo tululinnyeko, tuliyimba Yerusaalemi ekya Katonda. Tutambula mu kkubo lya Yesu, laba tuli bajasi ba Yesu, ffe tutambula mu nnyonnyole bya Yesu. Kubanga ebyo bye bisinga byonna eby'oku nsi, ku nkomerero tulituula mu kwesiima. Tusimba ebbendera ye, nga tulwana n'abalabe be. Kale ebyokulwanyisa by'omwoyo, ne Kristo ali wamu naffe abalwanyi be. Tuliyambala. Elimala tukai,
ensonda zonna ezensi enkomerero neryoka etuukayi ate wakyalina kwekwasayi n'aba balikyosa abangi okubazaamu butookerebo bali masamasa ng'emunyenye emirembe n'emirembe biyadede welcome Jesus your heart the alpha the omega and everything righteous is a foundation the way straight up to Jerusalem et and more obutukuvu ku ntiko